total number of registered voters remain 21,649,067. The total number of polling stations are 50,739. As we talk now, the total number of police stations from which we have obtained the results are 47,499, representing 93.61% of the total number of polling stations across the country. The performance per candidate Kyagulanyi Centum Robert 2,601,150. Mabirizi Joseph 22,274, representing 0.21%. Sorry, in the case of Kyagulanyi, I beg your pardon, that tally represents 24.46%. 24.46% for Kyagulanyi, who has 2,601,001. Yoweri to Haburwa Kaguta Museveni, 7,643,778 votes, representing 71.88% of the valid votes cast. The valid votes in total for all the candidates are 10,634,084. Invalid votes 264,000. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abaveebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Alright, breaking news. Eggwanga lya America erikulemberwa Donald Trump liganye okukiriza obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Bampita kali lugambo Pro Max. Olugambo lwembaleetera mba nsoose ddusengeka na ddusengejja. Sitera nnyo kwogera kale buli ensonga lwaki ngenda kusaba onnyambe ontambulize vidiyo eno. Kagenda kuba kaddakiika nnyingi mukko era ngenda kukusaba obeere mukkakkamu okawulirize n'obwegendereza otambuze vidiyo eno subscribinga. Bampita Simple aka kali lugambo Pro Max. Nga twakalaba ekitongole ekya African Union nga kivuddeyo okuyozayoza Museveni, nga twakalaba ba presidents b'amawanga ag'enjawulo nga bavuddeyo okuyozayoza Museveni, America ate yo erabika ekalambidde bukalambizi. Mbuuza lwaki. Omu ku balooya ba Bobi Wine abali international, Robert Amsterdam, yavuddeyo n'akola statement ku mbeera ya Bobi Wine era ng'asaba ensi ez'enjawulo ziyimirire emabega wa Bobi Wine for his safety. Bassebo ne bannyabo, eggwanga lya America erikulemberwa Donald Trump nga liyita mu kitongole ekya Foreign Relations Committee bavuddeyo ne bakola statement ku kulonda okwakaggwa okwa Uganda
n'agambye njagala owulirize vidiyo eno. Ekitongole kino ekya Foreign Relations Committee kikulemberwa omukulu amanyikibwa nga Senator Jim Risch. Senator Jim Risch, he's a US senator. Yakulembera ekitongole kino ekya Foreign Relations Committee ekikwasaganya ku mawanga amalala agakwatagana ne US. Omanyi America ye superpower. Ekyo kyo tekirivaawo kigenda bbeerawo. Lyeggwanga erisobola okugenda mu nsi ne likola kye lyagala ne livaayo nga tewali kye balikoze. Mwalabe ekyabadde e Venezuela. Now, olwo mukulu akulira akakiiko akakwasaganya amawanga amalala gonna mu nsi amanyikibwa nga Senator Jim. Oyo golengera ali emabega wa Trump. This gentleman yakoze statement ku kulonda okwakaggwa okwabadde Uganda. Era nga sinagenda into details ono omusajja yaani. Njagala nsooke nkuyitire mu statement yeno. First and foremost, omusajja ono Senator Jim kyali wa Trump nnyo nga bw'okiwulira. Lwaki ngambe kyaliwe? Omuntu yenna okuyimirira emabega wa Trump bw'atyo mu kifaananyi oteekeddwa okuba ng'oli close badde nti he's just a phone call away. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nzikiriza w'amaanyi wabanga omusajja ng'ono avuddeyo okwogera ku nsonga Bobi Wine z'ayimiriddeko, then gwe ssebo bannyo bandaba olina okukiriza nti Kyagulanyi mulalamu. Statement gye yakoze njagala tugiyitemu ffenna mpola. Era eno statement olwafulumye abasajja ba Muhoozi Kainerugaba ne Museveni ndabye comments ze bataddewo asoose abadde Balamu nga ali mu kwegayirira. Ngenda kuba nkusomera comment ya Balamu ne kasooke tuyite mu kiwandiiko kino namutaayika abasajja kye bakoze ku kulonda okwakaggwa e Uganda. Njagala otambuze video. Yagambye bw'ati Washington, US Senator Jim, chairman of the Senate Foreign Relations Committee, released the statement below on Uganda's recent elections. Uganda's elections, like the recent elections in Tanzania, were a hollow exercise staged to legitimize President Yoweri Museveni's 7th term and 4 decades in power. But even more so than Tanzania, Uganda's key regional security partner to the United States, yet its ruling regime prioritized domestic control through political violence, abduction, imprisonment, intimidation of opponents, and the misuse of state resources to maintain its grip on power. Uganda is also linked to destabilizing regional activities, including in South Sudan, making the regime an increasingly problematic export of instability. Tanzania and Uganda are moving along similar path, raising serious concerns about what this portended for other countries with upcoming election, including Ethiopia and Kenya. I applaud how Trump administration is pursuing commercial and security gains in the region, but I am concerned this will be increasingly difficult to do given the current trajectory. As with Tanzania, the administration should release the U.S. security relations with Uganda, beginning with a view of whether sanctions are warranted under existing authorities against specific actors, including General Muhoozi Kainerugaba. Akategedde gamba simple kabaka w'olugambo Pro Max. Tambuza video eno ngenda kunnyonnyola ekiwandiiko kino. Gwe omuntu atategera lunyaanyimbe bulungi kankunnyonnyolera ekiwandiiko kino. Omukulu ono ategeezezza nti
okulonda kwe Uganda okwakaggwa kuleseewo ebibuzo bingi mu mawanga ga East Africa olw'ensonga nti kwalabiddwamu ebikolwa nga okuwambibwa kw'abantu, okutiisibwatiisibwa kw'abantu, n'okukozesa obubi resources eziweebwa Uganda eggwanga lya America okukyankalanya region ya East Africa, okugeza nti Museveni akozesa resources ezimuweebwa America okudestabilizinga oba okukyankalanya amawanga nga Sudan. Era eggwanga lya Tanzania ne Uganda aligassewa mweno post. Bassebo ne bannyabo Samia Suluhu ne Mwami Museveni kirabika America etandise obassaako eriiso. Era n'agamba nti ye ayozayoza era yebaza Trump olw'okubanga nti akoze buli kisoboka okulaba nga ateeka security mu region eno ya East Africa. Era n'agamba nti nga bwe tugenda okukola ekyo okwongera okuteeka emirembe mu region ya East Africa, abadde asaba abantu ababadde mu bikolwa eby'okutulugunya abantu, eby'okusiba abantu, eby'okutta abantu n'okutiisatiisa abantu babeere nga bakolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. Naye wabadde amaliriza ataddemu omuntu omu agambye bonna specific actors including tunulira wansi authorities against specific actors including General Muhoozi Kainerugaba eyebadde special order. Omukulu oyo Senator Jim kyekiwandiiko kyawandiise. Now gwe wena alaba video eno saagala ofune masanyu nti America egenda kujja ekwate Muhoozi oba Museveni. No, saagala ofune masanyu ago. Naye what you have to know nti America ebintu byonna byekola, like for example ogenda okuwamba president wa Venezuela, it was not a one day thing. No, it was something ekyayita mitendera era nga kyasookera mu komiti y'ono omwami, because ono omwami yavunaanyizibwa ku Foreign Relations Committee. Ensonga zino gye zitandikira ne zitandika okuba nga zigenda. Lwaki nkugambye nti gwe Munnayuganda eno video ino giraba, era gwe Munnayuganda alabira ebintu ewala esobola okukuwa akamwenyo ku matama. First and foremost, omusajja ng'ono Senator Jim okuwandika ku nsonga ze Uganda, ekisooka kiwa Bobi Wine obukuumi nti they cannot do anything. Bobi Wine akoze omulimu gwe ogw'okuexposinga Museveni. Zino statements ebiseera byedda nga Bobi Wine tanatandika kuvuganya Museveni zaali tezikolebwa abasajja nga bano. Kubensigye bano abasajja baalinga basirise wecce. It has only been Bobi Wine ng'avuganya Museveni, abasajja nga Senator Jim okuvaayo okukola such a statement. Mu kalulu akaggwa eno statement yakolebwako aka 2021. Bobi Wine amaze emyaka 5 ng'atambula eggwanga. Abasinga bagamba agenze kuwuga, abeera mu kulya ssente, babeera mu kuwasa, naye abadde agenda nga ayongera kugamba abantu bano nti tetwagala mujje mutugireko Museveni, wabula twagala mulekeraawo omusapootinga. Mu bbaluwa y'ono omusajja ensonga eyo agikoonyeeko. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, enja y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita
musanvu zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.